أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائر، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل. فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاكل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة الصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله المنزه الذات عن الشريك والشبيه المشاكل، من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المريض، ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يكلأ الناس وهم نيام، وهل لحماينه بدائل، من يرزق العصاة ولولا حلمه لأكلوا من المزابل، من ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل، من يظهر الحق ولولا لطفه لحكم القضاة للباطل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سلوا البلد الحرام متى أينعت الزهور وغردت البلابل، سلوا الشهب النيران لماذا هي بين الجن والسماء حوائل، سل آمنة الشريفة حين وضعته من كن لها القوابل، سل حليمة التي أرضعته كيف سارت ناقتها بين الرواحل، سل سحويباتها من المراضع لماذا قبضنا عليها من الغيظ الأنامر، سل خديجة من حملانه الكل ومن ناءتي بحمله الكواهر، سل قومه عن شباه هل كان يخدع أو يخاتل. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا شفاعته عند الخطور وفي كل المنازل. أتندرز الله سبحانه وتعالى ويوجتب الله سبحانه وتعالى توانغازنا تتوسم بدبنه تمسبا الله أكرزي برونجي بيونا بيتوتا كابانا نبيو إلا برنغا تيكم بدبي بايغالا إرانغا تسبا الله كرزي emirimu gyaffe gyonna gye tukola. Tumusaba Allah seebyengera n'emirembe eri omubaka sallallahu alayhi wasallam. Oyo omubaka sallallahu alayhi wasallam gwe tumanyi obulungi, omuwarabu omukuraishi eyali tamanyi kuwandiika yadde okusoma. Mu butuufu ng'okuva lwe yajja lam tunjib mithlahu alqabaili,
tewaliiwo kintu kyonna mu biyitibwa ebika ekyali kizadde amufaanana. Subhanallah, oyo nno yayitibwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, baganda bange ab'ebitiibwa, tugenda mu maaso mu tawhidi nga tukyali ku nsonga eyitibwa addu'a'u. Edduwa tugisaba, edduwa etegeeza ki? Ne tulaba obujulizi bwonna bwe twalaba mu musomo ogwasooka ku dduwa n'ogwaddako ne guno olwayiro gwe tuliko. Ntegereka bulungi ab'ebitiibwa, era nga twategeera mu bigambo ebya mukadde waffe ow'ekitiibwa Sheikhul Islam n'atunnyonnyola n'atutegeeza nti ekigambo ekiyitibwa edduwa erimu emiteeko ebiri, naye buli muteeko guyingiragana mu gunnagwo. Twalaba ayati ez'enjawulo. Aya emu twagira mu Suratul Maida eya 76, ne tujja mu Suratul An'am 71, ne tugenda mu Surati Yunus 16. Zonna twajja tuziraba mpaka wetwatuuka. Olwaleero insha Allahu ta'ala twongereko ku musomo gwaffe oguyitibwa addu'a nga tuli mu tawhidi, tulabe embeera zaffe n'oyo omutonzi w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala gwe tusaba biki ebiteekeddwa okubeera nga biri wakati waffe naye. Ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola n'atutegeeza n'atugamba nti ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, mubeere nga musaba ow'ekitiibwa omulezi wammwe nga mumusaba nga muli beetowaze, kwegamba nga muli bakkakkamu. Olw'ensonga ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tayagala bantu basukka kkomo, tayagala bantu beefuula nti bawaggulu. Ntegereka bulungi. Bw'atyo nno ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti atutegeeza bw'ogenda mu Suratu Al-A'raf aya okuva ku 55 mpaka 56, empisa z'omuntu asaba. Esooka eyo gye tusoose oba ze tusoose 2, n'agamba wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ensi eno bwe mubeera nga kwemuli, amazima nga kwemuli, temugyonoonangako oluvannyuma lw'okuba nti yalongooka. Ekintu kyonna bwe kirongooka gwe toyonoona. Bannange, tuleme kubeera bantu abakola ebyo byonnyini ebyawukana naffe kye tusuubira nti twagala. Kuba bwe binaayawukana kye twagala tetujja kifuna. Tetwonoona ku nsi. Ekyo tekireka muwalimu, tekireka atali muwalimu, tekireka buli omu mu kiti kyo. Toyonoona ku nsi luvannyuma lwa kubeera nga emaze okulongooka. Era bw'obeera ng'osaba Allah, wad'uuhu khawfan wa tama'a, bwemba nga musaba Allah mumusabe nga mulaga okutya nti oba oli awo muyinza obutaddibwamu ate muyijja kuddibwamu, ate kwegamba olage nti mu butuufu weetaaga, wa tama'an, ng'olulunkana n'okululunkana. Lwaki? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Okusaasirako w'ekitiibwa Allah ekisa kye kiri kumpi nnyo n'abo abalongoosa. Bwe zityo nno edduwa eno ey'okusaba era etwaliramu ne ibaada, kubanga lwaki? Olw'ensonga nti omuntu asaba mwetaavu eri oyo gw'asaba, era nga kituufu bwe kiba nga mwetaavu gy'ali agonda yekkakkanya n'embeera ensigadde ezifaanaganako bwe zityo. Ensonga enkulu eri mu bigambo ebyo esookera ddala kwe kutegeera nti buli kintu kyonna ow'ekitiibwa Allah kye yakakasaawo kubanga kikolebwa eri abaddu be n'akibalagira okukikola, oli bw'aba akikoze aba akola ibaada. Nabwe kityo omuntu yenna okusaba ow'ekitiibwa Allah munnange oba okola ibaada. Nga bwe twalaba hadithi eri, newankubadde nti amakubo ge yajjiramu gonna gaali manafu, naye ng'amazima hadithi ayati zigikakasaawo n'ebigambo by'abamanyi. Ntegereka bulungi.
bwe kityo nno omuntu bw'abeera nga ayina kyayongedde mu kusaba kwe ng'akyongeddemu naye nga mu kusaba kwasaba nga asabye atali Allah, omuntu oyo atwalibwa nti abeera mushiriki era abeera mushiriku era aba alwanyisizza ebyo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alayhi wasallam ebyamutumya. Owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam yagamba, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba afwan mu suratu Zumar aya ya 14, Allah ng'amugamba qulillaha a'budu mukhlisan lahu diini, bategeeza obagambe nti Allah gwe neesinza, Allah gwe neesinza yekka nga mwesinzanga n'omutima gwange gwonna nguwaddeyo eriye, sigattamu kintu kyonna. Nabwe kitaba ebitiibwa, abantu bangi mu baganda baffe, muffe ffennyini, mu biseera bino tulina shakaawa oba okwemulugunya okw'amaanyi nga tugamba nti innana nad'u Allaha kathiira, Allah tumusaba entakera okubeera nga akyusakyusa embeera yaffe ng'abantu. Allah atukyusize entabanguko eri mu umma yaffe buli omu nga bw'agimanyi. Allah abeere ng'atuwonya ebisago ebyo bye tulaba. Allah abeere ng'akuuma omusaayi oguyika entakera mu umma y'Obusiraamu. Allah abeere ng'atuggyako obulumi buno bwe tulina buli omu, naye nga tetusobola kulaba kitambula mu maaso, ng'embeera tetusobola kubeera nga tugifumiitirizaamu Allah tumusaba naye nga ddala tumusaba. Mbagamba olw'okuba ffe mu bulambulukufu tetwategeera oba tetunnategeera ensonga enkulu ekwatagana ku dduwa, okutegeera okutuufu okwannamaddala kwekyo Allahu subhanahu wa ta'ala kye yali agenderera era mu kubeera ng'atulagira okusaba. Era n'okwagala kw'omubaka sallallahu alayhi wasallam, kubanga edduwa eteekeddwa okubeera ng'erimu ensonga zino. Omuntu ateekeddwa okubeera ng'asaba Allah naye ng'ateekawo ensonga. Omuntu ateekeddwa okuba ng'asaba Allah naye ng'assaawo ensonga ezimutuusa ku ekyo ky'ayagala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ateekeddwa okubeera nga annamutathila li amrillah, okubeera nga tussa mu nkola ebyo Allahu subhanahu wa ta'ala bye yatulagira. Ekyokusatu, okubeera nti nno twewalira ddala ebyo n'okulekayo ebyo owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza okukola, n'okubeera nti nno twekomako tetusukka kkomo. Tukimanyi nti omuddu asobya naye tetusukka kkomo, n'okubeera nga okutuukiriza annuhaqqiqa shuruutu qabuuli ijabati du'a, obulombolombo bw'okusaba ne tubuteera ddala ddala mu nkola nga bwe buteekeddwa okubeera. Nabwe kityo bwe byonna bwe biggwa, natadarra ila Allah, twewombeeka eri Allahu subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna, era tetusaba ahadan siwaahu, tetusaba atali ye, era tetwesigamira illa bihi jalla wa ala, okuggyako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera eyo bwetyo bw'erina okubeera.
insha Allah ta'ala kankomewo katono tweyongere. Barakallahu li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wa ba'd. Abebitibwa munsonyi okubeera nti musomo ngutemyemu naye tukyagenda mu maaso biidhnihi rrahman nga bwe tumala okulaba embeera eyo nga ebigambo ebyo bwe mbibategeezezza. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali atutegeeza ku nkomekkerezo ya suratu Ali Imran, aya zonna sigenda zisoma wabula njagaddemu tusooke tufunemuko ekyokuyiga. Allahu subhanahu wa ta'ala ku nsonga y'eddua yagamba inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Mazima mu kutondebwa kw'eggulu n'ensi n'okukyukakyuka kw'ekiro n'emisana mulimu obubonero eri abantu abalina okufumiitiriza oba abantu abalina okutegeera okw'enjawulo. Bebaani alladhina yadhkuruna allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Bebantu abo abajjukira Allah nga bayimiridde, nga batudde, nga ne bwe baba beebase ku mbiriizi zaabwe, ng'abantu abo yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Butuufu balowooza nnyo ku ntondebwa y'eggulu n'ensi n'ebyo byonna ebirimu. Ne bagamba rabbana ma khalaqta hadha batila, ayi Allah ebintu bino tewabitonda mu nsobi, subhanak faqina adhaba nnari. Ayi Allah tukusaba obeere ng'otutaasa wayawukana. Allah tukusaba obeere nga otutaasa ebibonerezo by'omuliro. Owekitiibwa Allah wakuyingiza omuliro yenna gw'anaaba yagadde ebbanga ly'anaamala nga nze naawe situlongoosezza. Omwanadamu asaba n'amugamba rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Twawulira omukowooze gw'otutumira n'atukowoola ng'atuzza eri okubeera nti nno tubeera abantu abakkiriza, era ng'atugamba nti an aminu bi rabbikum, ng'atugamba bannange mukkirize Allah wammwe. Omuntu ono ayogerwako wano ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kimu ye mukowooze yajja tukowoola. Ekyokubiri abakkiriza abo abateera ddala mu nkola munnange ye bwe yabagamba nti nno an aminu bi rabbikum, mubeerenga amazima mukkiriza omulezi wammwe, baddamu fa amanna, amazima Allah waffe twakkiriza. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Omulezi waffe tukusaba otusonyiwe byonna bye tuba tukusobezza, bye tuba tusobezza mu mazambi, era obeere nga otukyusizaamu ebyonoono byaffe otuweemu birungi. Otubeere ng'otutta nga tulimu abo abantu ab'okwesiima, nga tuli nabo abantu ab'okweyagala, abantu ab'omujjana. Naye rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika, ayi Allah tukusabere ng'otuwa ekyo kye watusuubiza ku lulimi lw'omuki lw'ababaka bo. Naye wala tukhzina yawma alqiyama, Allah tukusaba kiyama tuleme kubeera bantu abanakuwazibwa. Innaka la tukhlifu almi'ad, Allah tayawukana ku ndagaano. Naye oluvannyuma lwa bino byonna owekitiibwa Allah n'ayanukula n'agamba nti fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u. Yagamba Allah n'abeera ng'atwanukula
Allah yanukula abadduwe mu aya eddakaawo ey'ekikumi n'abeeranga ga fastajaba lahum rabbuhum. Abaddu abo Allah waabwe yabaanukula n'abategeeza nti temufunamu kweraliikirira kwonna, anni la udii'u amala amilin, nze sisobola kubeera nga yadde akatikitiki yadde sekondi yadde akaki okubeera nga omuntu akoze ebintu by'emirimu gye, omuntu atakabanye ate mujjako ebintu byakoze, tekisoboka. Nabwe kityo kitukakatako okukola. Ono nno ye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gwe twogerako. Buli omu amumanyi. Mujjukira bulungi mu lutalo lw'e Badiri bwe yabeera nga afukamira wansi yastaghithu llaha, ng'ensonga zazewanika ziweereza Allah. Mu butuufu omubaka sa sallama yatuuka n'okuba nga n'ekiremba kye yali yeebisse kigwa ku ttaka, nga kiva ku bibegabega bye ne kigwa. Siddiqun radiyallahu anhu min waraihi yaltazimuhu, yamutunuulira ng'ali mabega we, nga bw'azzaako ekiremba bwe kigwa bw'akizzaako. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال, ابن عباس اتنيمزانا تغامبا أغامت إنه حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, أغامت عمر بن الخطاب ينيمزانا غامبا انت لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000. agamba bwe twagenda okulwana olutalo lw'e Badiri, omubaka sallallahu alayhi wasallama atunuulira abasajja abakafiiri abashiriku nga bali 1000, wa ashabuhu 319 rajulan, naye nga basahaba baali 319 bokka. Maadha faala, teyayingira buyingizi lutalo sallallahu alayhi wasallam. Agamba nti fastaqbala nabiyullahi alqibla, nabbi wa Allah yatunuulira mu kibula n'abeera nga ikagamba yasse ekyenyi kye mu kibula, oba tugambe nti yatunuulira mu kibula, kitegereka bulungi. Thumma madda yadayhi, yasitula emikono gye, faja'ala yahtifu bi rabbihi, n'atandika okubeera ng'alaajanira ow'ekitiibwa Allah. Maadha qaala sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, ayi Allah nkusaba obeere ng'onteera mu nkola oba ompa ekyo kye wansuubiza. Allahumma ati ma wa'adtani, ayi Allah nkusaba obeere ng'ompa ekyo kye wansuubiza. Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-islami la tu'bad fil ardi. Namugamba ayi Allah wange nkusuubiza, nenkutegeeza nti singa abantu bano basajja bano abasiraamu bano mu butono bwabwe babeera nga bazikirira ne battibwa ne bavaabo, la tu'badu fil ardi, togenda kusinzibwa ku mwaliro guno ogw'ensi. Nefa mazaala yahtifu bi rabbihi madda yadayhi, omubaka sallallahu alayhi wasallam asigala ng'alaajanira Allah we ng'atunudde mu kibula, ng'ekiremba kye bwe kigwa amankabayhi. Fa ataahu Abubakari najja n'awaali fa akhadha ridaahu, n'akwata ku kiremba kye n'akwata ku bibegabega bye. Kyava n'amugamba ya nabiy Allah, wange omubaka wa Allah, kafaaka munashadatuka rabbaka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Namugamba kimala ya Rasul, omubaka yasaba edduwa n'akaaba n'abeera nga omutuufu n'abeera nga kugamba embeera nga gy'alimu ddala mwetaavu. Fama nahnu,
olumala okusaala ne tusaalayo sunna n'odduka emisinde tetusobola kuyimukako kiro tetukyalina budde wa nahnu nga naffe ffennyini tugamba tusaba Allah tetulina budde obudde hatta 24 saa la yakfina essaawa 24 ne wiiki nnamba tebikyatumala mu mirimu gye tulimu obwa bize nga Allah tetusobola kumusaba. Bw'atyo n'amugamba nti ya Rasulallah kafaaka kimala. Omubaka sallallahu alayhi wasallam aba akyali awo mu mbeera eyo Allah kyava amugamba idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Allah n'amwanukula mu kiseera we yamusabira edduwa eyo Allah n'abeera nga yassa gye bali bi alfi min almalaika 1000 mu bamalayika ne bajja okubeera nga badifendinga umma y'omubaka sallallahu alayhi wasallam. naye nga omubaka sallallahu alayhi wasallam fi ardi almaraka qad suffa as-sufufu wa janda al-junud ووقف بينهم عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بجميع الأسباب وبعد ذلك تضرع إلى الله تبارك وتعالى. ngali mu makkati mu ddwaniro aleese ebyokulwanyisa ateeseteese layini z'abalwanyi ali mu makkati gaabwe naye mwali tagenze tadduse ensonga zonna zitaddewo. ومع ذلك ناغامbe ekyo tekimala. ماذا فعل؟ تضرع إلى الله n'agenda ne yeewombeeka nadda eri Allah amusaba. naye olwaleero abantu tulya haramu, abantu twambala haramu, abantu twebikka haramu, abantu emirimu gyaffe gya haramu, abantu ebituli ku mabbali byonoono. naye oluvannyuma lw'ebyo tusitula emikono ila sama ne twewombeeka nnyo. tunuulira asibaabu ze tutakhadhiza ze tutadde mu nkola, tunuulira ensonga ze tutadde mu nkola: kugeyaŋŋana, kuvumaŋŋana, kuttiŋŋana, kubbaŋŋana, kulyaŋŋana mu maali zaffe, buli omu butalawo. thumma attakhadhna tilka al asbaabu, ezo nno ze asibaabu ze ensonga ze tuyimiriddeko mu bulungi mu bubi bwazo. thumma tadarra'na, ne twewombeekera ddala, ne twewombeeka eri Allah. fa anna yustajabu lana, mwe mulowooza Allah agenda kuva awo atuddiremu atwanukule? abange omuntu n'abeera nga agamba ala yasma'u rabbina hadhihi ad-da'awati fi al-haramain. Allah edduwa ezisabwa ku haramu mu Makka, ku haramu e Madina, Allah taziwulira? subhanallah, ezo edduwa teziwulikika. ne mu mizikiti emirala egy'ebitiibwa buli omu gy'amanyi, ezo Allah taziwulira. mu biro n'emisana ng'abantu basaba, naye ala yughayyiru Allah hadha alwaqi. bannange ku mbeera eno eriwo ne tusaba ayi Allah, tukusaba otaasa abantu e Falastini, abantu be Shami, abantu be gundi, abantu be Uganda, abantu be gundi bali mu kufaafagana. ayi Allah tukusaba basabe nga sheekh ayimiridde mu maaso asaba edduwa bainahu wa baina ddiini. waliwo oluwonko lunene nnyo. sheekh asaba naye nga kyasaba asaba sheekh munne aveewo. subhanallah,
omusiraamu asaba naye ng'asaba nga yavudde kukola ddiiru ya haram azze atukulembedde mu swala tetumanya ebiri bayinahu wa bayina rabbihi ng'asaba omusiraamu azze ayimiridde mu haram ye sheekhu naye nga wallahi ebikolwa byakola birala n'amaziga gakaaba ku haramu malala abange twebuuza nti Allah edduwa ezo taziwulira kukyusa ahwaluna embeera yaffe gye tulimu wayahfazu ddima n'ataasa omusaayi oguyita buli lunaku la wallahi twayawukana dda nze ndi walala byensaba birala n'ebikolwa birala nga tusaba Allah alla yubaddilu hadha alhali Allah tasobola Allah tatukyusirizza mu mbeera eno naye embeera eno lowooza enaakyuka muganda wange tegenda kukyuka tumaliriza tugamba nti nno tuteekeddwa okukyusa embeera zaffe tuteekeddwa okukyusa emitima gyaffe awalan tuddeyo ku kigendererwa Allah kye yali atutegeeza mu kusaba n'omubaka sallallahu alaihi wasallama kye yali agenderedde oli akusaba naga nti sheekh empeddwa ekolimira omusiraamu oli nagamba nti nagenze ewa sheekhe gundi agaba emikisa naye nga eyo gy'olaze ogenze mu shiriki ba'da dhalika tatadarra'u ila Allah tusiba ku haramu ba'da dhalika natadarra'u ila Allah eddiini tugikola naye nga eddiini tugikola mu mbeera ya bufuzi si ddiini nti omuntu alumirirwa ddiini wabula nga mu bya bufuzi afuniramu wa ba'da dhalika natadarra'u ila Allah aqulu lakum ikhwani ماذا قال سبحانه جل شأنه في قرآنه قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Allah takyusa mu umma yonna takyusa mu kibinja ky'abantu bonna okutuusa nga abantu be basoose okukyusa emyoyo gyabwe ne bagijjako ebyo Allah bye yabalagira kati baweerenga kwegamba tugumire consequences ne outcomes ez'ebyo ebivaamu tulekere awo okudda ku bantu ne tugaba gundi yaleeta kino nga gwe omuggo oyo gwasookerwako suratu Ra'd aya y'ekumi Allah n'atugamba mu suratu al-Anfal aya ya 5 Allah agamba dhalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'matan an'amaha ala qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma bi anfusihim Allah agamba nti nno dhalika bi anna Allah nabwekityo owekitiibwa Allah kuba aya gye ziva eri agamba nabwekityo Allah lam yakun ghayra ni'mata an'amaha tasobola kukyusa kyengera kyonna ekyo kyabagabiridde umma yonna hatta yughayyiru ma bi anfusihim okutuusa nga bakyusizza ebyo byennyini ebiri bobbo tunulira ebiri mu Libya ebituukawo olwo n'osanga omusiraamu agamba wallahi abasiraamu bafa naye nga sababu bo bennyini ze sababu abawafatu ezitta sheekh ezitta omukulembeze baali baseeka ng'ovaawo ogamba nti subhanallah wallahi abakafiiri batuyingiridde wabarakallahu fiikum abakafiiri babi nnyo abawafatu ezitta Gaddafi baali baseeka mufuti waabwe nayimuka n'abagamba ekyo kye mukoze kikyamu naye nga abasheekhe be bazuwadde ne batankuula umma olwaira aboonoonye obusiraamu e Saudi Arabia baseeka oli ng'agamba nti abakafiiri eyo nedduwa omubaka sallama yagisaba ng'asaba Allah abantu abakyankalanya umma bave wabweru wa umma ekyo Allah yakituma bali mu umma hatta nughayyiru bi anfusina bwe tunaakyusa emyoyo gyaffe ne tuddayo ku ekyo Allah kye yatulagira fayustajabu du'aana Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittibaa'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير تجاوبتان كلا إن شاء الله ngate yongere kukigambo ekiyitibwa edduwa nga tugimaliriza ndowooza omusomo gwaffe ogusembayo gwe gujja okukwatagana ku kigambo gwe gujja okusembayo ku dduwa insha allahu taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.